nkwaniriza ku Future Tech, nkwaniriza ku episode yaffe eyokusatu mu HTML. Kyenkusaba subscribing. Gwe ayagala okumanya ebisingawo ogenda kujoininga WhatsApp group yaffe, ogenda kucheckinga mu description ya video eno mulimu link egino kutwala ku WhatsApp group. So katuyongereyo ne HTML. Twakoma nga tumaze okukola follow eyo nga tadde mu website yaffe. Website yaffe eyo nga tutandise ogikodinga oba nga tutandise okuzimba nga tukozesa HTML. So bwobozi ogoberera episode zaffe wano kati omanyiwo we tuli eno fireindex.html. So ngena gira right clicking ako ngambe edit with notepad. Atwakoma wano nga tumaze okuteeka mu text eno mu website yaffe. Olwaleero tugenda kubaako ebirala bye tuyiga era ngena bikuwa wano ku list bye tugenda okuyiga. Twagambye HTML tugizimbisa tag. Ne tugamba tag ebeera wakati wa less than ne greater than, eyo tuyita tag. Then line yonna eya HTML kati ngeyo gyolaba eyo line, neno line oba eno eri mu comment twalabye engeri gye tukomentingamu tugiyita HTML element. Tugiyita HTML element. So tag weggulidde ne weggalidde eyo awona tuyitawo element. So kitegeeza bwe ntunula wano nyina HTML element yiyo, naye bwe ntunula mu tag nyina BR tag, nyina font tag, then eyo yonna HTML element. So olwaleero tugenda kuliga bino. Tugenda kwogerako ku heading. Tugenda yiga okukola heading. So bwe tumala ekyo tugenda kuyiga okukola paragraph. Bwe tumala okukola paragraph tugenda kuyiga okudesigninga paragraph zaffe, okugeza tugenda ku boldinga, tugenda ku italicizinga italics, tugenda ku color twagirabye twatadde mu color, tugenda ku boldinga tukole italic twandalininge. So leero tugenda yiga obuntu obwo bwensevinga nengenda nindi freshinga website yaffe katusoke tugibikule mu browser. Bwe tuli freshinga bobo webuli naye obuntu obwo sagala bulabikire wano mu browser. Olowooza ngenda kikola ntya? Nze ndowooza tugenda kukolawo comment. Wayiza engeri gye tukomentingamu? Well, so tukomentinga tuwandika less than exclamation ne tuteekawo double dash. So era obulaba bufuse green kitegeeza browser tegenda bo interpretinga. Bwe manya lo closinga comment teekawo double dash greater than. So kitegeeza byonna byengenda okuwandika wansi awo bigenda kulabika okujjako buno. So bwenzirayo mu browser nendi freshinga bugenda vaawo lwansonga mbuwandiisenga comment. So tutandike ne heading. Heading ngera bw'owulira heading, ekigambo ekyo kitegeeza omutwe. Bw'oba olina byowandiika ng'ogenda kuwandiika omutwe tuguyita heading. Na wano mu codes zaffe tugenda kulaba engeri gye tuwandiika omutwe. Heading ze tuwandika mu HTML zibaamu size. Tugenda zaarranginga okuviira ddala ku nnene paka ku ntono. Heading zino tuziwandika mu tag gye tuyita H. H etegeeza heading. Okugeza nja kuwandiika H. Bwe ngamba tag ndoza ffenna tukijjukira. Naye eyo H yokka temala kunnyonnyola heading oba temala kutegeeza heading. Wabula nyina okuba specific, njagala heading kikaaki. Heading tugenda ziraba size zaazo tuzipimira mu numbers. Number 1 ye heading esinga obunene. Number 2 heading eddako. So number 3 buli wokendeze number oba buli wolinyise number ne heading gye komokendeera. So tag eno tugiwandiikanga H1 in case oyagala heading ennene, H2 in case oyagala heading eddako, H3, so like that. So katuwandikeyo H1. This is my website heading. Okay, so nina closinga H1 tag. So bwe tuli freshinga mu page yaffe tukiraba nga heading eyo nene lwansonga tugitadde mu H1. So ngenda kolawo heading eyokubiri H2. This is the second heading. So eyo heading 2 naye
bwe tutunuulira headings ezo bwe tulifreshinga ekyamazima emekina kuba ku layini yaayo yadde wakati wano sitaddewo blank rule. Heading zo zeekolera layini, you see, heading zo zeekolera layini, zo seetaaga kuteekawo blank rule. So kankoleyo heading 3, heading 3. Okay, so jukira twagambye HTML tefaayo capital letter oba small letter, ekyo nakyo kiri okay. Bwe njiguza small letter ne njigaza capital letter kiri okay, tekirina buzibu. So let's go heading 4. This is heading 4. So ngina kugala heading 4 like that. So bwe tu refreshinga ogenda kula heading naye size zigenda zikendeera, tuvudde ku nene ne tudda ku ntono. So buli wabanga olina website yo ng'oyagala kukolamu heading kozesa h-tag, naye h-tag giteeke mu size ya heading gy'oyagala okukola. So ekyo nga tumaze okiyitako oba tulabe engeri gye tukolamu headings, tweyongereyoko tugenda kulabako ku paragraph. Paragraph tugikozesa p-tag, p eyo yebeera bwetyo. So this is a paragraph, so I cross the p-tag. So paragraph wete wetugiwandika yo teri mu science mungi. So bwe tuba twagala borrowing ebigambo tuteekawo b tag. B stands for borrowed. So this is a bolded text, so I cross borrowed, but this is not bolded. Bw'otunuulira kodi yange borrowed ekoma ku kigambo text kino tekiri bolded wabula kino ekisooka kiri bolded. So when saving and refreshing olanga kino ekigambo this is borrowed text kiri borrowed kino tekiri. Oyinza okwebuuza ebintu bino bisente ne bigejja. Bw'oba oyagala ekintu kigejje ku screen, for example nga bw'okiraba wano screen yange njigezza, okwatirayo epensa lya control n'onyoola ekyo ekipiira kya mouse. Okay, okwatirayo epensa lya control n'onyoola ekipiira kya mouse ng'okizza maaso. Bw'okinyola ng'okizza amabega ng'okutte control likendeera. So kati tulabeko ku italic. To italicize we put I tag. This is italic text. Italic bye bigambo okwewunzikamu. So let's refresh and see. Okirabye, this is italic text. Tuteekawo line empya. Subira ojjukire engeri gye tukolamu line empya. Ngina kuteekawo BR, blank rule. So eyo BR etegeeza line empya. Kitegeeza ekigambo this is italic text kigenda kwesindika ku line empya. So as you can see now. So bwe tumala ekyo tugambye tugenda kutunako ku underline. Kanteekawo line empya BR. So ngina teekawo U. U stands for underline. This is underlined text. So I put U. I cross U at the end. So bwe tuba tumaze okukola ekyo bwe tu refreshingamu tugenda laba ekigambo ekiri underlined. So ekyo nga kiwedde ngenda kuwaayo ka assignment. Ka assignment kano ogenda kakola oweereze file eyo gy'okoze mu WhatsApp group. Bw'oyagala ojoininga mu WhatsApp group kebera mu description ya video eno mulimu link ojoininga WhatsApp group. Here is the assignment. Let's go. Assignment number 1. Design HTML page containing the following. Okay. A. You are going to design a page containing heading of the page in red color. So you are going to put any heading of your choice, but make it color red. So then you are going to put the you are going to write about the website. You are going to write some text about the website, but borrowed that text. Okay, so you are going to write about text of the website. For example, so look, ngina kola heading future tech.
official website njikole nga heading ate nga eri mu color red. Use any heading type of your choice. So oyinza okukozesa heading 1, heading 2, any of your choice. Then bw'omala oteekeko about, for example oyogere ku future tech, naawe osobola okwogera ku ekyo kyogenda okukola ku website yo naye obiteeke mu bold. Ekyokuna ogenda ku underline the name of the website in about text. About text gyokoze making sure nti erimu erinnya lya website ate oli underlining. 3 oba D, make sure that your website is not in Quacks mode. So bw'oba tomanyi Quacks mode, genda olabe video yasoose ogenda kutegeera kye tuyita Quacks mode. So link yayo mweri mu description, kebera mu description ogenda kulaba yo link ya video eyo otegeere kye tuyita Quacks mode. Then ekirala ekyokuna lather ekiddako, put comments in your codes as your name and phone number. So you are going to put in your codes comments of your name and phone number. Remember, these comments should not be rendered or should not be executed by the browser. Zino comments browser teina zi-interpreting era teina ziraba. Era tetusubira ziraba mu website yo. Wabula tusubira zisanga mu codes izo. So ogenda kola mu assignment yako bw'omala okakola osobola okuwatishawo bw'oba olina tutor wo osobola okuwa ku marking oba osobola okukateeka mu WhatsApp group. Link ya group eyo gweyagala okujoininga gyeri wansi mu description ya video eno. So gezaako ebintu ebyo ngenda kujja tweyongereyo ne HTML. Nkusabye enebadde episode ya kusatu, ogenda kunoonya episode eyokuna tugenda kweyongerayo ne HTML. Tuyize okola headings, tuyize okola paragraph, tuyize okwandalinga, tuyize okuboldinga n'okuyitalisayizinga. Luli twayize okola fonts color ne tuteeka mu color. So tulabagane mu episode eddako, okay? So we meet.